Tasobya ekiddako ku AC Media UG. When we are sharing our opinions do not describe a lot of our character. Okitegedde? Our opinions do not describe 100% of our character. Nti okuba nagambye nti abakyala temunoba nze bw'oli mpasa ne bw'oli kuba emigo 150 sirinoba olw'okuba nagamba abakyala temunoba. Muganda tugenda kunoba. Nja kunoba. Okitegeera? Bwenkera ku makya ne ngaba nange abakyala weeyise bulungi eri omwami wo tekitegeeza nti nze bwe najja ewuwo ne bona nkola ebibi byereere nja kubeera bulungi paka. Okitegeera? Bwe tujja wano ne tugaba nange abakyala temusaba nnyo ssente baami tekitegeeza nze bwonna jjambula mu wange tolina kumpa yadde 10 olina kubeera awo ng'ontunulako ndi kimuli. Mukwana oli mukola ensobi. Okitegeera? Ostiseka. Muwulira abantu ku maredi. Nze ate esaka ngomeze kasita omusajja kati ajja nanyumiza ebyo bya nkolako AC Media oyo obeera turn off block. Omukazi mulekere ssente nnyingi ezimumala okulabirira abaana bo. Vamu ebyo bw'ate simanya nabalekeddewo awo ekyebiri kikola ki? Emitwalo 5 ng'olisa abaana 2 ewaka. Si ssente entono. Naye gwe omusajja ng'olieyo kyolesenga example Esther. Nti make sure nti kyoleka ewaka. Naawe kenyini olaba nti kimala. No, kati let me give you an example. Nti ompesa okekawo omutwalo ewaka. Kaliko ku budgetinga. Tewali bintu birala olina ogulako amanda, olina ogulako emmere, olina ogulako enva, omutwalo gukola ki? Okitegeera? No, si byakwogera mu buvuuli n'obusungu mugambe tuli understanding tuli bakazi ki? Omutwalo gwe gwaliremu nga gwe omukazi tutuusizamu akatimu tutuusizamu emmere. Omukazi akwekedde omutwalo olina okufumba. Tewali bintu waka. Kale tugambe amanda weegali. Ogwo omutwalo gwe osobola okugulamu byonna ebintu ne tuggwa bulungi. Ate esate kinuma kuba single father. Nti akufuna n'okwata ssente ezizo n'obeera good wife omuyambako n'ocontributing ebintu ebimu naye ate n'akera ku makya n'agamba okola bifu. Ekyokulabirako omuntu waffe oli omujjukira bwe yagamba omwana wa munne nti abaana bange omwana wange kacyanga nagenze wabadde omuliisa kawunga naye nga gwagamba abadde aliisa abaana ba kawunga abadde akwatana mu ssente ze n'agula eki n'agulira omwana we emmere amatooke n'alya. Okitegeera kati ebintu ebitiisa abakyala Esther bitamya abakyala abaana bammwe. Omukyala n'akwata ssente ezize n'akuyambako n'aterayo omwana fiizi n'okomayo waka nga yakutte omwana wo tali waka eri abo abakyala n'akwata fiizi n'aterayo omwana wo naye omukyala oyo yomwera enkya ku makya n'okera n'omuvuma nti talina magezi. Okitegeera? Omukyala oyo omu yeera n'akwata abaana bo n'abatwala mu ddwaliro abadde toliwo ne babajjanjaba n'akwata mu nsawo ze n'abateerayo ssente n'atakusaba yadde nti nsasula ssente zange n'okera ku makya n'omugamba naye abaana bano baagala ddala ggwe singa babadde babawandiba. You get that? Ne mufuna misunderstanding n'akugamba nti toyagala baana be bulungi naye nga gwe okwata ne mu ssente zizo n'osula ng'otunula ng'olabirira abaana be. Ebyo bintu bye bikyayisiza abakyala okufuna abasajja bazaala abaana mu bakazi abalala. Era woba osinzira n'ogamba n'ekirayika abambi ekyatwala yasooka kyekino omusajja tasiima eyasooka kirayika kyekino. Nti Esther obwo bwebuzibu abakyala abadetinga single mothers bwe basinga ofesinga not being appreciated and forcing them or ambushing them with responsibilities. Omuntu muwa obudde yeetume. Eri abasajja sabo taba banansonya akulabyo zze ng'agamba nga maama mbadde mayo ogenda leeterayo ku baana ku sweet. Tonkaka. Okitegeera?
abana abasajja mu abasajja badetenga ba single mothers temwina na pressure ze mufunamu kwanga single mother tagenda kusa oluso omusanga ya figuring adda out obulamu bwe yekolera abana be ya planning abeweererera talina olunaku lwagenda kugamba mpaayo akakadde okujjako nga gwe yeetumye n'omugamba binwa wangambye abaana addeyo okusomero zino zikuyambeko bashoppingira tagenda kugamba nti leero sigale wakalabirira abaana bange nga ffe abasajja bye batugamba oli mu kukola nga gamba mwana wange nno mulese ku ssomero ino muno nayo okitegeera nti gosinga omusajja togenda sanga single mother nga akubidde essimu oli mu office yakugambe hello my son is at school please help me pick him tekiriiyo naye yagala kukubira essimu agambe kimu omwana wange muleseeyo mujjeeyo nti mune mbadde nkola okola biki kyogamba nti no singa abaddewo wandi muleseeyo such stupidity okitegeera eza nti abamu era mbagamba nze ati owange alina bamufacilitatinga ebiwera olaba nga omuntu aba akuprovokinga akujja emize akufula omuntu omubi nti ffenna empisa embi n'ennungi tuziina naye olumu tubamu ak'obuntwe nogaino sijja kulaga abantu mpisa zange embi neweefuga n'ennungi tukolaki tuzirina but buli woprovokinga ennyo ennyo nonyigiriza ennyo trust me empisa embi ojja ziramu ogenda ziramu kyobola ojja kusangayo omuntu agambe asinga alina empisa embi just know yamprovokinga okitegeera kubanga atamprovokinga I will always show you the good side of me yina okuba nga akategedde okitegeera kati esaba bibyo ebintu ebizibu etufunamu ba single fathers abo not being appreciated and ambushing us with responsibilities and also making us be perfect seem to be perfect mwagala tuconnectinge n'abaana bammwe mu lunaku lumu I can't connect with your child in one day. I can't connect with your child in 1 month. It takes time. It doesn't even feel comfortable. Kitegeera ekintu ekyo mulina okukirowoozaako baddiya nze kyeniza obbagamba bw'oba oyagala omukyala akwagalira abaana mwagale muwe embeera yonna emusobozesa okulaga abaana bo nti abaagala tomumalaako mirembe tomustrесsinga bwemuba mufunye misunderstanding abaana bo tebakozesanga examples don't bring your kids into our argument tobuuza mukyala singa babadde babo bandibadde bali akawunga awo yakalidde ennaku mmeka ye akawunga si mmere mubisulo gye mubasindika tebali akawunga okitegeera todda ku mwana wa mukazi mwetikka lw'abaana bo omusajja nga olina abaana omukazi akukkiriza olina omweguya ne ssekweguya yenna si kyangu kukuza abaana batali babo olina omweguya n'omutendereza n'omusitulanga n'omuwanika yonna mu bbanga nga olinga wamuwanisa ekkalulu nze nkubulira nze newonya abantu abakomplaininga ku ba single mothers mbu simanya single mother muzibu wakwagala talina buzibu bwalina kubanga tosigala kalabirira abaana ngaate mukyala bwasigala kalabirira abaana ba mukazi mulala okitegeera kukulabirira abaana bo baataliyo ng'ozaala baataliyo nga mwekuba ne mukazi wo mwekyawa baataliyo nga mwetuma okuzaala abaana 5 okitegeera ebintu binene tubyogerako Esther not because tulina empisa embi but because we hear people going through a lot of things ate nga bibeerawo because of these same issues ate naffe ebimu ne tubyerabirako ng'abantu bujjo bakunyumiza naye omanyi mwana gw'okufuna single father amanyiira omanyi ba single father bamanyiira nga gwe tokitegeera mpaka naye obeera ojayo notesera naye Esther yali mutuufu mukwano gwange yalinga ngamba ba single father balaba edduka nga ndowooza alimba naye bazibu okitegeera n'ofuna omuntu n'akumalako emirembe nze mbeera twali togera ne Douglas ayagala omwana we
muganda wa nze njagala kino ekintu nkigamba omusajja yenna ali eyo bw'oba ofuna single mother tomufuna kwagala mwana we funa single mother kumwagala kuba wonaaba oyagadde Matilda it's going to be very automatic for you to like my children okitegeera nze omwana wange tannakugambako kumwagala nze sinagambako oyagala omwana wange naye olinza otya okukakasa nti onjagala nnyo nga toyagala mwana wange oba abaana bange these are just that's very simple logic temulimu na logic yenna ali awo we should be very reasonable people ongamba onjagala nnyo omuzadde engeri gy'omulagako nti noyagala omwagala kwagala abaana be okwagala abaana be sikujja kubasitula just even asking me how are my kids it's enough abaana bali batya kimala oli alina taata we oluusi omwana wange yeefunira na buli kimu eriyo n'okuba nga yafa nga yamulekera buli kimu taata we yali mugagga yamulekera ebizimbe when are we ever going to come to you asking for stuff so if you're dating a single mother date that person don't date their children kitegeera don't date their children yagala mukazi bw'onomala okwagala omukazi omukwano gw'olina eri mukazi we gugenda kutuma kimu kwagala mwana we engeri kijjeniza olaga Matilda nti no mwagala nnyo baana be okitegeera ate jjukira bw'oba okikola tolina kikola mbu obikola mbu omwana wange agambe uncle loves me omwana gwe oba okikola kulaga nze si kulaga mwana nze bannange era tekivanga mu kamwa k'omusajja mbu njagala omwana we omwana tomwagala muleke kati ndaga bonjagala ennyo ate nga toyagala mwana wange era oba toyagala mwana wange nange oba tonjagala go okitegeere nze goma Esther olaba kino ekintu kyangu nnyo omusajja ng'oyagala omukazi akwagalira abaana bo yagala omukazi oyo anti labayo abasajja be batukwana nze Esther nkugambye abakazi obusajja obuvunaanyizibwa bwe balina ku baana baffe bubeera bwe buti tasigalako kubafumbira unless ongamba nti omusajja bw'abanjagadde alina kujja waka alabirire abaana bange that's not there tekiriyo ffe abakazi tulina okwagala single father ffe tuba n'akazita akakyasinze nti olina okubeera omuzadde kwaba abaana whether you like it or not you have to parent those children kati engeri yokka gye ngenda okuparentinga abaana bo nga sifuna hard time peace of mind ejjeetya onjagala mpa byenjagala onsupportinga you provide for me you do everything for me nange engeri gye ngenda okusimamu egenda kubeera kuki kwagala abaana bo ffe abakazi tuli bazadde tetumanyi butaba bazadde kati mba sigenda kubeera muzadde nga tompa mbeera enzikiriza kitegeera naye ate ku musajja okwagala single mother okundaga nti onjagala kubeera kwagala ki mwana wange mbuuza otya nti ngenda kubanga jjukira oli kunteminga kubeera mukyalawo okitegeera how will I know that you love my kids kunjagalira omwana wange okumwagala abasajja babalooza tubeera tugamba muwe ssente tomuwa ssente zo tomugulira ngoye zo yagala nze bw'ona bonjagadde Esther nze ekyo kintu kinkukigambye Esther bw'omba ng'onjagala ku ngeri gye njagala mukyogamba you hate my kid era bw'osanga Jason ng'atuddewo ga bannange omwana wa Matilda kubanga onjagala omusajja ayogera ekigambo ekyo ku single mother batayagala mukazi babeera baagala twagala abaana baabwe oba tonjagala kubanga woba onjagala abaana bange okubaagala kiba kyangu nnyo ate bw'oba tosobola toyagala mukira kukoonako ogw'enkima toweetaba mazina gaago
this world is enough for us all. Oh, all of us. So if you can't date a single mother, but ate kangambe kino nze ekyo esababu balina kukitegera butegeeza. That's very simple logic. Omukazi bw'oba oyagala ate nekyo kyogamba mu batwagalira abaana tuba tetubatumye twagalira abaana ekyo ekintu just kiba kijja nti omuntu okakasa nti omwagala Shawa Esther ninza kola kyokakasa n'omusajja nti nomwagala kanjagala abaana be okitegeera. How will I prove to Brian that I love him? Kwagala abaana be era you're just proving. Erinnya lina okwogerwako eryo naye banaye ate erinnya sijja diba akoze Brian mweyagalira ngenda laga ntya Brian nti nno mwagala kwagala abaana be. That is the only way. Ate ne Brian okugamba nti n'okumulaga nti mwagala ngenda kusinziira ku ebyo byankolera okumulaga as a way of appreciating ogamba Brian, I really love you so much. Nti osinziira ku kyokukyogera banange Brian onjagadde Brian onsanyusa you provide for me nze najja ndi musiiwufu nze nanyirira buli gye mpitira bangamba mukyala wakola otya omuntu kyoyo akunyiriza okutuuka ku ekyo bwembe enviiri nasibanga gumu mu mwezi kati nakyuka buli wiiki nsiba enviiri mpya lwani Brian oyo okitegedde luli eri wemba nalinga ntambuza bigere bansanga mu mmotoka nevuga nti munange wakola otya banange mukama yampa omusajja nze nina kyekyayogera omusajja ankolera buli kimu kyenjagala ye omusajja namusasula ntya nze ayinayo abaana kanjagala abaana kandabirira abaana kankuza abaana omusajja nga nkolera buli kimu omusajja nga anjagala abasajja engeri yokka gye mutulaga nti mutwagala ebeera mu tu providing era bassebo teri ndala naye omumasho oyogedde kituufu nze nkubulira Esther omusajja ye wayagala single mother obuzibu bwe bubeera ku sente naye ffe bwe twagala abaana b'abasajja bano bw'oyagala omusajja ow'abaana obina okufuuka maama waabwe whether you like it or not because you stay with them olina bafumbira programs zo olina ozikyusa Matilda olwo emune Esther nansonyiwa senza kujja nti kakati abaana okitegeera naye omusajja tayinza gamba kyaliwe nti Brian sigenda kujja lwaki anti munaye Jason ono okitegeera tekiriyo. You get what I mean? Like ekyo balekerenga nawe okukyogera nze kinyiiza ti single mother tayagalika atya single father yatayagalika Esther naddala nga abaana be balinawo mu nnyumba buli lunaku si ba holiday si ba weekend every freaking day tayagalika. Matilda tuveewo ku single father single father tugende wala Matilda nina ekintu ekirudde ebbanga kyensuubula yanze esi nakyensubula for some good time omanye obuzibu tetunaba kutuukayo nnyo naye at least tulina we tuli whereby at least nsobola okutambulako wali ku luguudo and people basi bagamba oyo Esther obeerako mu limelight but now we have a problem. Abantu bano bye twagala basinzira ku ki abantu bano bajja bulamu bwaffe abamu bajja otwagala lwolwokuba tuli mu limelight but why do they have a lot of expectations in us nti we tutakola ebimu bye basuubira nti twali byebakoledde they get extremely disappointed. Oyogedde ensonga eti oyogedde you've used the right statement of extremely like they get extremely disappointed. Nze abantu abatulaba ngenda bagamba kimu naddala abaami kuba kati ffe tuli bakyala sigenda kwogerera abaami mwena mumuyina ebyomwe ffe twogeranga abakyala abaami abatulaba eyo naddala abalaba Matilda ne Esther balaba bakyala balala b'enjawulo ku ma TV abemuwulira ku zi radio bemulaba ku social media abali popular abali popular. Let me tell you something.
We are not angels. Tetuli ba malaika basirikibwa Mukama Katonda kuva mu ggulu ne tugwa ne tufa ku nsi. Ebiseera ebisinga ebintu bye tubeera twogerako tubeera tubiwulidde mu bantu ab'enjawulo Esther experiences z'abantu abalala sinakindi naffe olumu nga byakola ki amagezi ge tujja ne tuwa waneeno tubeera tetugajje mu ggulu tetwebaka ne tukeera ku makya ne tubiroota ne tubinywa neeno. We learn these things through people's experiences, through our own experiences. We read, we do research. Okitegeera tetuli perfect. Era mulekerenga okubeera disappointed. Ate nekya ombeera mujja okutudatinga. You are dating Matilda. Obuzibu bwe bafuna baagala kwagala ekifaananyi kino kye balaba. Kino nga bwe njogera kati. Nga bw'otudde awo. Oyo ye muntu gwe bagala okola ki? Si muntu nze maati owaddala. Oli ali eri aleekaanya abantu, ayomba n'abantu, atabuka n'abantu, ne twekyankalanya ne tuvaako. Bosi gwe baagala. You are making a very big mistake. Nze Matilda ndi muntu nsobya ate n'ekirala siri perfect. Okitegeera? Bw'oba ng'ozze mu bulamu bwange tojja kwagala kifaananyi kino ky'olaba waneeno ku S media. Tojja ku Esther kumwagala ku kifaananyi ky'omulabamu ku S media. Jangu oyagale omuntu. Bw'oba obadde olaba muntu mulala ku TV yenna abakyala abo abamanyi mumulaba ba Farida Nakazibwe. The one that you're seeing on TV is not the same Farida behind there. Nga taliko kamera eyo. Yagala oyo go atali mu kamera. Mwagala okuwagala bana bali mu kamera mugenda kufuna obuzibu obw'amaanyi. Abagamba mutulewe muti. Ogalewe muti. Ate ng'ovudde ne kwekyo Esther. When we are sharing our opinions do not describe a lot of our character. Okitegedde? Our opinions do not describe 100% of our character. Nti okuba nagambye nti abakyala temunoba. Nze bw'oli mpasa ne bw'oli kuba emigo 150 sirinoba olw'okuba nagamba abakyala temunoba. Muganda tugenda kunoba. Nja kunoba. Okitegeera? Bwenkera ku makya ne ngaba nange abakyala weeyise bulungi eri omwami oyo tekitegeeza nti nze bwe najja ewuwo ne bona nkola ebibi byereere nja kubeera bulungi paka. Okitegeera? Bwe tujja wano ne tugaba nange abakyala temusaba nnyo ssente baami tekitegeeza nze wonna jambulamu wange tolina kumpa yadde 10 olina kubeera awo ng'ontunulako ndi kimuli. Mukwana oli mukola ensobi. Okitegeera? Hosti seka. Muwulira abantu ku marediyo. Muwulira banange ffe abakyala abali mu limelight. We are not perfect. We are like those other women that you see out there. Enjawulo gye tulina eri eja. Tutudde wano. Ate n'ekirala nti ffe kale era ddala tulina empisa. Nze sigenda balimaze Esther nina empisa. Esther oyina empisa. Naye ate tekitegeeza nti tovaako, tekitegeeza nti no we bakunyiiza osigala otudde bakulinnyako ne batambula ne bagenda ne badda neera ne bakulinnyako era n'osirika. Okitegeera Esi, njagala mba nnyonnyole kino ekintu. Waliwo omusajja yaŋŋamba mbubeere nange bulijjo kale omuntu gwe ndaba ku thingi ku S media si ne mugamba mukwana weetereze mu line. My opinion does not describe 100% of my character. Bw'oba ng'ozze n'osinkana mu bulamu obwaddala era obulina okujja kati abuzibu bwe balina bagenda ne bajja mu bulamu bwaffe nga balowooza ali mu kufuna bane mbadde nja the way I wanted to phrase it kibuze bagenda ne bajja n'alowooza nti the Matilda n'ayagala kino ekino onayogera wano n'ayagala ekyo kifaananyi n'ayagala n'ebyo ebigambo n'atayagala character yange n'atayagala kubanga I'm not naturally in real life we get crazy. Beautiful camera. Tubeera abalala like totally different people. Not like tuba n'empisa embi oba tuba abantu baffe ab'omunda. Okitegera abantu baffe ab'omunda nti waneno ku kamera niza okujja nga nseka mpola mpola.
naye ng'ate bw'onsanga mu katebe nga nina Esther tusimula emboozi amagulu gange akanyuga eri ate tojja n'ogamba banaye ate Matilda omuntu gwe ndalaba mu media si ye gwe gwendaba wano aye okay nti ate Esther kale bulijjo nakulabanga ekintu kyendaba si kyendaba ng'oyogera bw'oti muganda wange tuli ku mulimu okitegeera naye nga ekituufu kiri nti Esther it's a very big challenge abantu abali mu limelight bafeesinze obuzibu bw'amaanyi nti oli ajja n'akuvuma n'okola post yo wano najja wano n'akuvuma mu comment section naye wovaako n'omuyisaamu eggaali nagamba ate esisi tewandyogeddebo tembadde sikusuubira obba nga osobola okwogera ebigambo ng'ebyo ai serious oba Matilda n'omubuuza obadde ompa mmere so we have a problem someone told me nga wagambye era nga wogambye someone told me nga you know this guy came into my life nayogera bulungi netusooka netwogera bulungi nogenda kuba gwakubiri nga nkyogerako so wetwayogerako naye nga manyi abantu abamu bambi balina obudde bungi asobola okukuba esimu ku makya olweggulo mutuukize byokimanyi bungi Matilda si bintu byo tusobola kumbeza ku simu for almost 2 hours nga ndyoka onjogera kino oyogera bwogezi Marys I'm busy so katagakolanga mwana nga wonabeerawo nofuna omuntu nga okay let me try negoka nga tekiggwa you know so nokagowayo nomwekomyeko ntya so wanu gwange alina kavidiyo ke yakola nti omuntu wakumalako emirembe nyenyo omwegala omwegobako omusane sente so netekawawo ekibuuzi I was lying anoga naye nimba nga manyi I have a problem so no anytime I have a problem you know namugamba nina muzibu buti kati nga omuntu nga yeefuna nti akwagala oba yagambye batukoze tutya this person went mute segera nange neesirika obuzibu bwavudde wali nange neesirika completely wayitawo like 1 month ngaomutaddamu akubira essimu awayitawo like another month nti nakomyewo njagala kulaba njagala kundaba boy you come at my place sakyatano wayitawo ebbanga zeeyo ampeza nsagamba naye you guys byemwogera si ye mukola tell me where do you get the audacity okitegeera omanja ki okitegeera tomanja sikubanja no one is manning anyone okuga tulina kyomanja tulina kyowampa tulina kyo ate kati otandisa okumbulira mbu simanyi byenkola ate si byenkola wano si bonna bati abantu abamu bakisusa Esther baagala balabe ziri zi Malaika ze balabye ku media ne mu real life banange people we have our own problems we have our own flaws we have our bad manners but mostly we have our good manners okitegeera kakati bwobanga onsanze when you want to come and meet Matilda kabe Faani wange any fun kabere bafanzi baffe bonna bonna and you're coming to meet us don't come looking at kiri ekifaananyi kyolabe ku media kijje mutu gamba ndi kujja laba Esther come in a very respectful manner kubanga tuli bakyala babitiibwa because walajjanga obamuka boboze we composing kuba naffe we tuba tumitinga abafanzi baffe tubawe ekitiibwa naffe tuba tumitinga abafaani nga naffe tuli bafaani babala tubawe ekitiibwa n'ogamba engenda mitinga selebu wange gundi njagala kumulaba njagala kwogerako naye ojja nakwambala bulungi okole n'enviiri kwola oba obadde tonaabonaabe n'okunaaba ogenda okube ne perfume ekiwoowo okijjeyo ogende kubanga oyo omuntu omwagala abantu betwagala tubakolera ebyo kati gwe omusajja ali eyo oba omukyala ali eyo abakyala abasinga ofeesinga kino ekizibu si basajja abali mu limelight abakyala abali mu limelight bakyasinze okufuna obuzibu buno n'aba partners abajja mu bulamu bwabwe you are dating a normal human being
Why you want to date? You want to date a normal human being. You want to marry a normal human being. Yeah, of course, there are things that I would do. Of course, they don't describe my character. You have a different character. Very different character. Nyigira guy kastonyiza kuyisamu eggaali. Owakitegeera. Nange ndekyawa. Ate n'ekirala. Wobeera ng'ozze wano eno temutukwana kututeeka ku minzaani. Abamu mulina obuzibu. When they are coming to you, Esther, azze kuteeka ku minzaani, Esther gwendaba kuli kuno nakano kwali, mube n'ebyokukola. Get things to do. Don't vibe popular people or people that are known or in the limelight somewhere to try them. Baba gezesa. Byayogera ddala byayogera nembulamu waddala. Mulabako wano ttatu. Kangenenda obaddala agirina. Don't come to test us. You will get disappointed. Mugenda getting disappointed. Mujenga muzze kutwagala ng'emukwana eyo abawala abalala eyo. Nze ate Esaka ngomeze kasita omusajja kati ajja nanyumiza ebyo bya nkolako S media oyo obeera turn off block. Byanyumidde n'engamba olabika. How are you? Nakula byogera byanyumidde n'endowooza abatusobola okubeera ne tweyagala. Okitegeera. Omuntu yenna kati ajja bulamu bwange n'angamba yandabye ku S media. Komaawo. Bomba nkuwadde chance nenjogerako naye ku ssimu. Nosobola okuwa chance naye Esther oyo omuntu tage no obenjagala be ba friends. Nengamba people that are coming putting themselves as my partners, boyfriend. Ate tebasaasobola nakusobola kuba kati ndi mukazi mufumbo. Okitegeera. Wafumbiddwa. Yeah, omusajja eso kimanyi nze nina omusajja. So, what am I? Omusajja oyo naye nno naye. Anyizaamu naye byonna byansi. Nze nkubuulira. Naye nga bambi mutubaleemu ku magezi. Leero tuli bakambwemuko. Omulina omanya nti abakyala bemukwananga ku social media, abemulabye ku TV, omulabye ku show ya muntu, tali perfect. Kitegera Esther. They have their own flaws. Kati Esther bwe obuzibu bwe tufuna ffe n'abakyala abalala bali mu limelight. Bamu babajja balowooza mulina ssente, oli mugagga muvundu. Naye nga naawe tokola ki? Tozirina weeya bibyo. Abamu nakulaba muzina engoye ngalowooza buli kanaku lwanakusanga olina kugira mu ngoye za njawulo. Ngambe maama gwe serebu gwaddamu olugoye. Okitegeera? Like that. Bambi nina gwe nalaba gwe bakibuuza mukwano gwange. Alinayo mu limelight. Zamugamba mbadde manyi mwe baserebu buli kanaku mukyusa engoye. Ati ndoza bamutwala ku date then ne bamutwala naye ku ndala naddira mwezi engoye. Nze dda nali nyigirako actually saanyigirako. Omanyiza njagala nnyo abakyala bano wammanga. Weninwaji. Shibakalungi. Oh life. Kapressure kabeerawo n'otukesa n'ogaa naye omanyi. Kantabukire ku bantu. Wowe obadde ozikola booti. Notukesa omuyagala ozite. Nojjeyo ku njala. Because Munnayuganda, okay, I won't say all, but some Ugandans. Wali abaagala okulaba nga obeera ku thank you. Tinabagamba esi tolina magezi. Nsanyuse. Awo ojjako ekyo balowooza bakyagala balina ogamba mwana mulungi omwana oyo alina empisa. Simply because yagambye nti oli musiru thank you. Nedda mukwano. Bigenda kukola. Owakitegeera wali abantu abamu nga olina obbajjirayo ku njala bamanye nti toli wabuze. Wangoza oli abantu abamu nga bakikozesa kamanyiiro nti senga wagazaako kumanya nojjayo enjala bwoti
tajja kuddamu kikola oba kitegeera so bannayuganda bino ebintu byetuba tubyogera kale tubadde kwali eri abantu abagala okukwana abantu abali mu limelight ate tebakomawo ne bagala okukwesyoninga nti naki tokola booti ate oli wayogera ku kino lwaki tukikoze booti koya akamanyiro nedda then nti mujje empola nti mujja twogerako bubi nti naye byetula kubanga abantu actually abamu baddale ne babyoga kyonko namusanga weyatusabwa abantu mabulire engeri gye mubasaze n'engeri gye mubayisizaamu kyobanga nti ffenna mu bulamu tulina kye tuyita empisa embi n'ennungi ffenna tuziina tewaliwo atalina sayidi embi jaswakwamu tubamu ak'obuntu nogaba empisa zange emukutanzeeko esijja ziraga bantu nage ennungi naye once we are provoked era we react embi tugera zijjayo so bang byonna mubikole baddiya naye temutumanyi naye at least try to respect people naddala batabamanyi because ekimu ku byo ekyennaku oba ekyessanya abamu tumanyi nnyo nnyo naye ffe tetubamanyi you will find someone ng'akudiscassinga naye nga tomumanyi naye tala kuliko akudiscassinga wowo ne gwatulako naye okutuzi n'oli emmere olaloza akumanyi nnyo baddiya temutumanyi because kyekyo so naye era bagamba abyogeza busungu baliwo eyamunyizizza just tuba tuwugerako bwogezi just that kino bambi mujje empola bw'oba obadde oli enooza kino esi wayogera wali eri nti ojja kujja omuvumu ojja kujja omulinnyeko mbw akugambe thank you amazima gali nti nja kukuyisaamu eggaali agatogenda obanyonyerera ddala oli omukazi ali ayikuyisaamu eggaali nga eyampaka so mu bitiibwa with due respect guys let's try to respect each other nti we are not perfect nga nawe wenyini wowe otabeera perfect and we should also not raise our expectations people's expectations are so many and yet they are doing nothing. Oyina expectations nene nnyo kyokka tolina kyokola. Kinnyonnyole. Oyagala kubeera mu bulamu bw'omuntu nga oyagala abeere n'ebirungi nga by'omusuubiramu bingi kyokka nga gwe tolina kyokola kola ki? Kulaba nga ebirungi ebyo abireeta. Mpulira. Ng'ali awo akutwala sipiidi. Chala speedy kugamba kinagamba akagamba banyiiza Yekyaaye bantama just I don't like people that have so many expectations njaganya omuntu aba ne expectations esinga bananga alina kyakola nga alina kyagattako essa waliyo omuntu gw'osanga omutwe Matilda Yekyaaye waliyo omuntu essa omusajja ayagala agamba ebintu nga ayagala obeere very nice kyokka banaye nga ye talina kintu kyakola kirungi kiruma gambi fara yaŋŋamba namugamba ekintu nga nnimba n'alubula ate yakomawo kunnenya kitegeera nze namukwano gwange sebo kyali abadde nga ayagala agende ewe akole n'emirimu naye nga tasaanamu wayadde emitwalo 10 egy'enviiri kati gwoba ogasaaki niyo omukolere emirimu ofuke emmere omukolere omufumbire omugololere omufumbire n'omufumbira azo expectations egamba abantu abasiru ze balina oyagala omukyala abasajja bali very unserious ayagala ojje ewuwe omukolere obeere weeyisenga mukyala we kyokka gwe takuyisanga mukyala we era ayinza n'okuddayo n'akugamba basajja banne kijja nekikola n'emirimu nti yavudde waka nga takoze emirimu yavudde waka omuwala abawala tebali serious n'atasaana kufumba mmere. Can you imagine? Gwe kiki okoze ekyo ekikusiimisa okufumbira kamere? Auntie, they give themselves so much power. Akuyambye. So a lot is happening, but all in all, at least try to be respectful to people.
tibannange we are all humans nti ate olumu okubeera okubehavinga n'okuba ab'empisa ennyo temugenda tekikuwa garanti kumanyira abantu ekitegeera abamu wetusirika mbalowooza oba musiru abamu wakugamba ekintu n'otamudda balowooza oli musiru this time around so at least tugezeeko nnyo nnyo okwewa ekitiibwa nga oyagala because olaba bino ebintu tuba tubikola Matilda in life ebintu byetukola abantu ebibi tetwagala bantu tukole so ekintu kyetagala bakola tekikola abantu balala kiba kiruma nnyo era kiba kinyiiza nnyo but at least let's try to behave, let's try so hard to be human, and let's try so hard to respect one another for good results. Oleme kubeereyo nga wekokola Esther because bagali nti ojje nnyo naffe tujja kujja nnyo era tugira ddala so kyenkola so bwekyo tubadde wane Matilda twongera bagamba nti in case of anything kubira Esther ku 0701 542372 0701 542372 in case naye nabambi mwebale nnyo bwegitwatandikire paka gyetukomekereza this is the right Uganda yeah gyetukomekeredde I don't know anyway mutusonyiwe nengera tusigala tuli baana Baganda nalulime Esther nenakate Matilda yakitegedde baana Baganda wow eyo saga agenda eyo etogera ebintu abantu bajja kunyiiga simanyi wakitegeeza kino Baganda period gatukomaawo simbubi thank you so much okubeera nguze ine naawe kimanyi nze mbeerawo niza obutajja mba nkoze empisa embi ezitagambika naye nga bannange mwena abatulaba njagala kwongera obajjukiza nti tubwagala nnyo era mwebale kutusupportinga nakutwagala esitanzikiriza nkola ekimpiseewo kana akalango ka mukwano gwange bamuyita William owa Essential Nails yankoze ku njala zineeno nungi nnyo ate taseera banange musobola okugenda nakolako akuwa obudde enjala producer simanyi oba banaaba baziraba naye nga tebamanyi wezifaanana banaye omuntu ababulabyawo nga nange nange obwa corporate bwangira temudambuuza bibuuzo ebyo naye nga bannange guys please Essential Nails ali wali mu kibuga amwetaazeeko I don't know I'll share his contacts Tojina I'm not even on my phone but I'll share my contacts because meanwhile we're going to be there with Esther as well ku Essential Nails naye amukoleko bulungi nnyo bannayuganda amaaso gamwe gali mu ngalo wagala mmala kulabako naye nga yankoze otwala tuno otulungi ennyo enjala nzaagala nnyo yeah so thank you so much William William ndoza weewuliriddeko boss lady akugambye essaawa yonna jja yes boss lady esi ajja era kakati mulaba Esther agenda wa William gobeera kyatagendayo genda yakoleko enjala wali ku Essential Nails obeere w'amaanyi nnyo ali wali mu kibuga wakati kumpi right opposite Christ the King Church next to Communications House building awo bayitawo awo mu bitundu bya palamenti muwulira nti locations ezo kati gwe olina omukyala ng'okolera mu bitundu ebyo noonya Essential Nails ku saluuni akoleko. Thank you so much. Yes, Brian, another camera. We love you all. We'll meet next time. Bye-bye.